Abatulaba ku Sort TV tusenso kubanga tubasinkanye osawa zino akadde bekatuuka bwe kati munange mwanyinaze Flavia Riga yabeera akola bino byendimu n'ennimiro zaabo naye olw'obukulu bw'ensonga eri mu ggwanga ensi yonna gyemanyi leero nsazeewo ate mutuuliremu nga tugenda maaso n'okubalaga enteekateeka n'embeera eriyo ku lunaku olwokutaano kitegeeza nti ku lunaku olwokutaano egenda kubeera Good Friday okusaba okw'amaanyi ennyo okuli wali ku House of Prayer Ministries International Musumba Aloysius Bugingo nga bulijjo olunaku yaluwaayo lwegatta ku Vision Night, lwegatta ku Independence Night, lwegatta ku nnaku ezo mmanga. Flavia Riga nsiimidde ddala amakanda nga simbye wano mu katale akennakulabye mwengenda okunyumizaamuko n'abatuuze besayidi eno biki bye bawulira bye baagala okusumulukukamu biki ebikyesibye naddala abakulira mu katale kano akennakulabye we tuli essaawa zino biki bye baagala okuteeka mu maaso ga Mukama bisabirwe ku lunaku olwo lwa Good Friday nga twolekera olunaku ate luli olw'amazookera kyekyo kye tuliko essaawa zino zennyininyini. Maama oli bulungi? Ndi bulungi. Webale kuwagira ttiimu eri ku ntikko. Webale kusiima. Ke kanyiriro. Ye ke kanyiriro. Buli lwowagira ttiimu eri ku ntikko nyiriro obeera nga njovu waggulu eri. Era ddala kyo kituufu. Bitambula biti? Tambula bulungi sibo binnyo. Zinyuma. Otunda biki? Tunda nnyaanya, butungulu. Bwe bityo. Ebyo tebinnabula? Bibuze era bya buseere. Nnyaanya ya mmeka kati? Saa zino kiro y'ennyaanya ya 2.5. Zokka. Olunaku olwokutaano tulina okusaba ku House of Prayer Ministries International n'omusumba Aloysius Bugingo. Sigenda kugamba nti oli waaseno nedda ekyo Mukama yakituwa. Kinga ggwe omuntu kye wandyagadde akusabireko? Kyensoka okwagala okunsabira kutereera kuba bulungi na bizinesi zange kutereera. Nze bwe ndaba akaviiri manya nti oli bulungi. Toyinza kubeera na kaviiri ako n'obeera bubi. Nedda si weekiri. Biki ebikyatagala mu bizinesi? Bintu bya buseere, bintu bibuze. Bintu bya buseere. Ya. Musumba ayagala omusabire atereere. Otereere mu ki nga si bizinesi? Mbeera ez'obulamu, bwavu bungi. Sente twagala zirabike. Naye nga zaali zirabiseeko? Zirabikako ne zibula zityo. Oyina lwojjukira nti luno sente zaalabikako? Eye. Tuberebekanya. Lwojjukira nti luno sente zo zaalabikako olina lwojjukira olunaku? Era lulubaawo nga sente zo zirabika. Nga zirabika? Ne zituuka ate ne zibula. Tuyanziza nnyo tuyanzege nkutadde Yesu yebazibwe. Amina nnyo ssebo. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyo ssebo. Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Waawo walimu ebikuteekute naye kyemanyi Katonda gabaali omulamu bijja sumulukuka. Olunaku lwakumeka? Lwakutaano. Tuli ludda wa? Canaan, House of Prayer Ministries International Mwakere Kikoni. Canaan Land. Tugenda kukola ki? Tugenda kusaba kuyita mu kiro ku Good Friday. Ssebo. Amanya go? Amanya Kizito Sami Hakiza okuva wano Munankulabi mu katale ka Ssaabasajja. Weetegese otya? Neetegesera nzija n'abalala bangi abawerako tujje tukutule tusumulwe tuve mu bizibu bye tulimu nga Uganda. Ssebo. Ebyo wabibala kati osabira biri national kati byosabira? Ssebo ebyange tebina bakugwa naye nnyina okukkiriza nti bijja kuggwa. Otandikidde ku byaggwanga lyonna? Ssebo. Okusinza ku zino essaawa z'olwaleero kye twetaaga kusabira eggwanga lino lyonna esobola kwanga liva mu bizibu kubanga tuli ababbi b'amabaati ekisiyaga kiri waggulu byonna byagala biveemu mu nsi eno esigale ng'eri fuli tewali kigitawaanya. Ssebo. Okola ki Munankulabi? Ssebo muno Munankulabi nze siniya mu kusala kabbeji. Ssebo. Ssebo. Ozisalirawo? Nzisalawo no wennyini ssebo. Nze siniya okuntikko mu kusala kabbeji wano teri asobola kuneegeraageranyaako ssebo. Budde obufuna ddi obusaba? Nsabira ddala kusaana mbeera off. Kusaana ngenda n'ensabako. Ssebo ne night prayer zonna mba nzisulamu. Ssebo. Naye ng'ebintu bibatambulira bitya mu katale general nga akatale? Amazima genye sijja kulimba bitambula bulungi naye ekyenjawulo ekiro nti ebintu bya bbeeyi biri waggulu nnyo nga bw'okiwulira. Ssebo. Wakati ebintu nga saladi, obutungulu, kabeji, nnyaanya, ebintu bibuze. Obumondo obwo. Omondo essaawa z'olwaleero badde ku kiro 2,000 naye zino essaawa 2,503. Ssebo. Olina byokyajjukira by'oyinza okugamba atulaba ssaawa zino oba by'omanyi oba by'olina ggwe nga ggwe by'oyinza otuweerako obujulizi nti mu kusaba kwa Good Friday ku wali osabyeko n'omusumba Bugingo Mukama yakubikulira kino? Ekyo kyo zino essaawa z'olwaleero okumanya Good Friday eno ewedde nagenda ogigendamu nga kabeji ntunda olunaku nga nyinza okuba nga ntunda za mutwalo naye zino essaawa z'olwaleero nafunayo n'ab'emitwalo 5 kwegamba oda nyina mpitirivu kuba natandika kusaba kati nasumuluka. Ssebo.
oda alina mpitirivu kati yasumulukuka atugenda kubanga tutambula mu katale ojja tulambuzako mu katale kiji kubanga nakulabye gwomusingo omumanya tubuuze ku bantu abenjawulo tukwatewa ganyo okundaga kabeje nze mbadde ngenda kukubira akalango naye abatula ku Salt TV akadde kano nga nziramu okujjukiza kandi badde kamwanyinaze afraid vya Luganda n'ennimiro zambu naye olw'okuba nti olunaku olwokutaano wali okusaba kwa Good Friday tusazeewo tujje ate mu katale atubuuzebuuzeeko ku bantu abakolera muno tubuuze ku bantu abakolera muno ndaba wano ono yatimba soroti yonna femu nnyo yatimba femu nnyo kuva gyava paka gyakoma abamunya kuba abantu mu maaso abagumanye nga boogenda maaso n'okulaba omulabi waffe wa Salt TV naye nga ensonga nga bwe zitambula bwe zityo nga bwozira kati tuzze mu mmere tuzze mu bali tuzze mu mmere naye ng'oli bulungi tuli bulungi sawa nsooke nkajjewo kano bitambula biti tutambuza bulungi nakulabye eri etya nakulabye simbi naye emiwendo ngeera ng'awantu awalala wonna ng'ewantu awalala wonna emiwendo giri waggulu kati n'emmere nayo yatandise olinnya ozze kulya oba ggwe gwatunda nzize ndi kasitoma oviiriddeko nviiridde muno munakulabye ffe ku lunaku olwokutaano tugenda Canaan kusaba Good Friday kiki wandiyagadde omusumba Bugingo akusabireko nga ggwe kasitoma w'ab'emmere wane naakulabye era ku byanfuna nange ntandika okufuna ebifuna bikyabulamu abakazi bakuwulira abakazi baagala alina anti wenfuna nga bajja abakazi baagala alina bakuwulira bimugambe woyo akulaba Pastor Bugingo nsabireko ebyange bisumulule mpulira osaba ne bisumulukuka saba bisumulukuke nfune nkomeyo nange nkomyengawo okusiima kwange okuwa obujulizi yaba buyita ku bujulizi byoyagala okusabira biyinza okuba nga bingi londo bamu nga bibiri tugende n'ebyo njagala emirimu gyange gitereere naye nfune okusobola okufuna esente ndabiri abantu bange n'okusobola okujjanga okusabako ewa Pastor Bugingo tuyanza nnyo tuyanzeege nze omukisa ogwange nze ngukuwadde kuba wajja entobo olina amazima olayika oli musajja mwenkanya mu buli kyokola naye nga batulaba Good Friday tugenda kubeera ku House of Prayer Ministries International tugenda kubeera mu kusaba naye nga tusazeewo leero tujje tubuuzeeko kuba naffe wano enakulabye mu katale tunyumyemukko nabo embeera etambula etya embeera abaana bajjuza soroti muno nabo bakyakola abatimba soroti nze naawe Yesu yebazibwe amina sebawe ekitiibwa oli otya yendi sebo bikutambulira bitya bwe bityo mpola sebo mere balya mpola embeera si ya mulembe kusinzira bwe nti abantu baavu tebalina ssente tebitambula bulungi buli kimu kya buseere buli kimu kya buseere naye tunaakola tutya naye bijja kutereera katonda atukyusize mu mbeera tusobola okulanga embeera ekyukamuko naye tuli bubi era kasito gani tusabe katonda lyekkubo kati lyokka lye tulina okwekwata tewali kyakukola tugezako okuwatanya naye era bwe bityo tunula mu kamera nno bakulaba ku lunaku olwokutaano tuli ku House of Prayer tugenda kusaba kiki kyoyagala musumba Bugingo akusabireko musumba Bugingo oyo gwe tusaba nnyo tusabire embeera ekyukemukko kuba tuli bubi nnyo mu mbeera y'ebyensimbi mu byenfuna naye ng'omumanyi mulaba ku TV simula waka live gwe naakulabye mulaba ku TV omuwulirako ki nati muneze ndi mukristaayo siri mulokole naye fena tubeera balokole kyekimu amiina kiki kyoyagala okusabira in particular kyowulira muli kyempira njagala sabira embeera ekyukemukko embeera ekyukemukko bakendeeze ku bintu kuba biri waggulu nnyo mwebali kubeera n'abantu bano lwakuba sibalabyeko oli yaddira amaaso ga munene agaziba kati tulaba amaaso tulaba Soroti TV femu nnyo na 98 ate wanje bye tuweereza mu biraba tubiraba twagala tubiraba kozo ngambye gwani ze nalwoga Nora weddira mamba nze Robert Mutebi sanyusa okusisinkana nalwoga asisinkanye Mutebi nandibadde ne shonji malirawo naye kangendeko naye mu balala nabo tubabuuzeeko
tuli butereevu abatugenda mu maaso n'okutulaba tubatuusako embeera nga twekulembedde olunaku olwo olwa Good Friday. Good Friday tugenda kubeera ku House of Prayer Ministries, tugenda mu kusaba, tugenda kubeera mu okusaba okwa Good Friday. Gwe weetegese otya gwe nagyoli eyo? Bano bo beetegese dda kubanga essanyu eriri wano lya Mwoki wa Gonja. Oli oti? Yesu yebazibu. Amina. Yesu yebazibu. Aweebwa ekitiibwa. Lwaki simala naawe? Kubanga essanyu ly'olina lya Mwoki wa Gonja. Mbadde sirirwedde kwogera. Bino byampulira ona. Oli mu kuwuliriza kitaka. Obadde ku njiri n'odda ku kitaka n'emugerwa. Mpaka ku misingi. Wangi? Yesebo. Esiibako. Eno simu ledi. Simu ledi yonna. Owulirira wano bw'oti nga bakubye essimu. Owaye ensanyusa okula. Nange okukusanga. Olwokutaano ffe twetegese dda, gwe weetegese? Ndi ready. Ndi ready. Weetegese otya? Neetegese bulungi ngenda kujja. Good Friday. Good Friday kankubuzeeyo kantu katono. Muli mu Good Friday zozze obeeramu okusaba okukeesa obudde. Mukama alina ebintu byaseeseetudde n'ogamba nti nali bwe nti naye kino Mukama yakikolako. Bingi byagenza akyusaamu. Kubanga kati bingi. Obutale nali mbutya nga ngamba nti si bwangu. Nange era nali sinnabalokoka nali ntya ekiyitibwa akatale. Naye bwe namala okulokoka ndi mumalirivu. Nayingira akatale naye nali sinnaba kulokoka nali ntiira ddala ekigambo katale. Butale kati bulongoofu. Ekitegeeza bw'osaba toba nakyotya. Teri. Era ndi mugumu sirina kyentya. Oba ki oba kino oba enzija era nkedde ku makya nsangawo ekintu awo oba ddagala oba ki. Beera mugumu sirina kyentya. Osuubira kutuuka ssaawa mmeka ku Lwokutaano? Ssaawa ng'emu. Emu 12 awo. Maze okunnyuka. Maze okukola. Nja kulindira wali naye kankuleke kaakati okole tuyanza nnyo tuyanziga bagenda maaso n'okutulaba Sort TV tubatuusako enteekateeka ezikulembera okusaba okwa Good Friday. Tugambye nti tuli mu katale ka wano nakulabye tuliko mu mmere naye nga tubalaga ekiri mu katale kano n'okubajjukiza nti olunaku lugenda kubeera lwa Friday ffenna tugenda kubeera kusaba okuwa Independence Night. Njagala okutegeeza nti abantu beetegekera nnaku nkulu kyekiri wano, abantu beetegekera nnaku nkulu ate gwe bondabye n'onyiiga storage gyebaliko. Mami oli otya? Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Nkubuuzizzaako neeyongeddeyo. Enkoko oba ziri mu mmeka? Kyali wange kitambula kitya? Bitambula bityo ennaku zino sente tewali bulungi. Sente ziri jadi. Tetumanyi naffe eno embeera gye tutwala oba economy eva ku ki? Sente zitubuze tewali sente. Wama kituufu enkoko zaalinye? Zaalinyeemu. Esembayo ngifunira ku mmeka? Type ki? Kika ki? Ebiika esembayo? Ebiika 2.5 ku 2.3. Sajja oli ku TV abantu babuulire ekituufu. 2.5 ku 2.3. Kivudde ku ki? Economy n'abazirunda emmere enkoko yalinnya. N'abemmere enkoko bagamba kasoli yabula kale kitandikira yonna kiva ku economy. Amanya go gwana? Kibirige Daniel. Daniel nsanyusa okulaba nze Robert Mutebi nannyini Field Sort TV femu nnyo. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera mmeka? Lunaku lugenda kubeera Lwakutaano. Tuli ku House of Prayer n'omusumba Bugingo kusaba ku Good Friday. Kinga ggwe Dani Kibirige wabeddira ki kyewandyagadde omusumba akusabireko ku lunaku olwo? Omusumba ansabire omukisa. Niyo mumanyi? Mumanyi Bugingo. Ansabire omukisa
omukisa muli byenkola wasanga omukisa wemba n'omukisa byenkola kijja kukwatayo nfune ssente sijja saba ssente nja zifuna ziyite mu ngalo kati mukisa na no buwangazi yagala bakutere musaala omukisa gusinga obukulu buli kintu kyonna kye tukola buli oba n'omukisa buli kyokola oba kya bizinesi bojja funa ssente ayagala kumusabira mukisa n'okufuna ssente n'obuwangazi olwo ngenda mubuuzaako bubuuza ensonga emumbuusisa yeeno ensonga emumbuusisa yeeyo bakube bajjo kyemujja kunsonyiwa naye nakutte kamera munywanyi wange ali maziga naye ate nga ekiriwo kyo mukimanyi nti enjovu eri ku ntikko kusaba saala oli oti ndi bulungi bitambula biti si bibi mpozi mmwe binyuma si nnyo ate kiki batukuba nnyo simanyi oba musumba bujenge ebyomupiira asobola obbisabira simanyi oba asobola obbisabira mu byasabira n'omupiira nti mani we wangule ye wacherusi kati byasimanyi naye nga kiri kitya tuve ku byomupiira byomukyaba kyabakuba nnyo ebyo tujja bigumira kikyo oyagala kusabire ku lunaku lwa Good Friday okusaba okukeesa obudde ku Canaan mazima gali nti kyetaaga bujingo oyo atusabire busabizi ggwanga olw'embeera enejje ey'ebisiyaga obwavu bwe bungi kitaaga asabire eggwanga naye nga y'omumanyi pasita bujingo mumanyi bulungi muwulira ku Soweto FM kiki osinga omwagalako njiri ye eri etya njiri ye nnungi ng'omuvubuka erina kingeri gyekukyusizaamu erina engeri gyenkyusizaamu ate n'ekirala kyemwagala kutakuba bantu biggo ng'abapasita abalala takuba bantu biggo ng'abapasita abalala betulaba nakusabira ate simanya nakuba biki nakusuula ebiggo yakusabira kigambo Katonda waba asiimye nowona nti nsinga omwagalako n'ekirala abavubuka tabasuuliridde kitegeeza mwange abavubuka enjiri mugibeerako enjiri tugibeerako tweyanziza ate eyo message nnungi nnyo naye ab'enkoko mbasiibudde mwebale kukuuma maama mubiri mukama akikubaliza tuli ku Soweto TV abagenda maaso n'okutulaba tutambulatambulakoko mu katale wano Nankulabye tugenda tubuuza ku bantu mpola ebintu engeri gye bitambulamuko zireserasi serebo oli otya ni ize nnyo muganda wange ogamba otya bulaza abalinga mmwe munsanyusa lwaki muganda wange batugamba nti abalinga mmwe mwaleeta Yesu ku nsi anti Yesu nange muwagira okiriza kati mwagala Museveni aleme sayininga tteeka liri eri abavuzi b'empanka ate nga njagala alisayiningi wangi nze njagala alisayiningi naye ate batugamba baloko tebalikkiriza alisayiningi mbu abalokole imbu yabamu naye ffe waffe pasita Bujingo ayagala nnyo tokimanyi Bujingo naye akkiriza musala ntekeko omukono awo wanulaafu muwagidde nange mwaka pasita Bujingo kikuba oba kikuba naffe abalasi tuliddeya tuli pulizentinga omulokole wabanga waali ate omulasa lwaki tabaawo owuliriza enjiri nga kyowuliramu wali abasumba babalokola abamu abatayagala abawagira ebisiya ekyo naawe okiwulira ate nga tokiwagira kale nga nsonga kuseeko n'emabega nabadde ku mikutu gino emitimbagano ne baleeta WBS nereeta akakiripo k'emabega ng'egamba mbwaliwo omuvubuka omuto eyazze ng'agamba toyogera mannya kale sole ng'agamba nti waliyo pasita ki mbu ng'aliyo pasita ate eyalimbwa amukwatirira nga amusabira nga amukwatira ne ku bisambi ekitegeera obigoberera nze nijo waje nnyo sina butabigoberera nze kuba nze ndi mulasi ate obulasi butegeeza ndi mufirika which means njagala okuzaala njagala okulakulanya ensi yange kati mwana abakkiririzamu ebisiike abo sibategeera blasa naye nga one love ayanaye defense baba ndi musajja mulasi apangalira akasubi Nankulabye
Sina tapa. Aya naye papa. Ensonga y'ebisiyaga nkulu nnyo. Abantu omulaba embeera gy'alimu naye omulaba nti mu butuufu kimukwatako nnyo era abiwulira nti waliyo mbu nga bw'okiwulidde. Naye nga Sort TV tuli mu katale kanake nakulabye bwe kati bwe kafaanana akuggwa abadde takamanyi. Tubuuza ku bantu mbeera zitambula zitya. Baby sooka kalyeko. Oza okutundirako mami mami yakuyigiriza okalyako Walayi mama oli oti Jendi sawa bitambula biti bwe bityo mwana nga amuyigiriza embuuza bitambula bulungi olino ku Salt TV bakulaba nsoko babuuzeeko baramusiza basebo ne bannyabo olunaku lwokutaano tuzze kugamba nti tulinayo okusaba kwa Good Friday e Canaan. Omusumba Bugingo agenda kusabira abantu emisana n'ekiro. Kikyo yagala akusabireko mama Mulaasi. Bizinesi zitambule bulungi n'embeera ekyuke kubanga tuli bubi sente tezikyalabika. Zaabula zatambula ng'amabaati. Tetumanyi oba zatambula ng'amabaati Mukama yamanyi. Naye olina essuubi nti zijja kudda. Kasita Mukama atteeramu obwangu zijja kudda. Gwe ekyo kyokka ky'owulira kyoyagala bakusabireko. Sente. Sente. Era byonna sente zibikola. N'obulamu. Ati twagala obulamu. Nange nsaba obulamu sente zirijja naye kambere n'obulamu kankomekereze ne maama ono mubuuzeeko atusiibule abatulaba. Oli bulungi? Bulungi sebo. Era babadde bagenda kumbooza kizibu nnyo okukola kyo nesibuuza ku mukazi mweru. Ekyo kyo byange tebiriimu. Bitambula bitya? Bitambula bwe bityo bya mpola mpola. Si kyangu nno kusanga mukazi ng'alina akalevu. Bannange. Yesu yeebazibwe. Amiina. Bitambula bulungi. Bwe bityo bya mpola mpola. Mujje tusabe Good Friday ku lunaku olwokutaano tulinayo okusaba okukeesa obudde n'omusumba waffe Bugingo. Kikyo yagala akusabireko? Njagala nsabire bizinesi zitambule bulungi. Zibadde zesseemu. Zesibyemu ennaku zino abantu tebalina ssente. Naye nga ennyaanya zino naye nga bw'oziraba zinaatutuusa ku Easter. Oba onaasitookinga. Tojja kusuubula. Tojja kugula ebya Easter. Gwe mu bulamu bwo kintu eki sente kyoyagala basabire? N'obulamu tubwagala. Ebirala byo bitambula bulungi. Bitambula bulungi. Kule wakakkirira. Abatulaba ku Salt TV ndowooza tujja kuba nga tetusukkawo bwensuubira. Tugenda kuba nga tugenda mu misingi n'omusumba Rosias Bugingo. Tujja kuba tudda mawulire oluvannyuma. Robert Mutebi nannyini field ne Yasini Kikoyo tubagaliza kusuula bulungi. Mweraba.